kituufu ddala oli musajja oli straight. Yes. Ali straight. Really? Yes. Yabagamba ite proof tebagiina. Woba mu Uganda wobanga olina ssente ng'oli mulenzi mulungi bajjaga nti oli musiyazi bayize. N'ogula emmotoka n'olimba. Bw'oba oli ku bodaboda oba tebannakusiyaga. Naye gula emmotoka olabe. N'ogamba naye nafuuse ddi. Wano oba oli mwafuka bagwe bajjaga ekyo ekikazi kimalaaya kubanga onyirira. Ebisambi lwaki kitulage tebabiina. Omunnayuganda buli kyatayina ayina ovuma akiyina. Omwavu ne bwamuwe ekyapa ky'ettaka akitula bukasasiro tamanyi value yakyo. Omunnayuganda kyetamanyi takiwa value. Era leero osobola otuuka e Masaka nga batyayipusamu ate okusinga Benz. Kaye ekimotoka kyakimotoka ki? Wamma kiri ekimotoka kya Mukasa kyetwali amasanyalaze. Otegeera? Otuuka e Masaka nga batya probox ate okusinga Benz tebagitegeera. Nga bamanyira probox. Ekimotoka ekyo kyandibadde kirungi ne mama nga kiriko akatanda waggulu. Nga leero. Kati balabasi bagimanye e Masaka. Tebagimanyi. Gibwatulaga ekimotoka kade kivuumange emmotoka z'empaka. Tamanyi. They don't. These days, ignorance is a disease. People. That's what they say. It's very expensive, and they don't want to learn. Yeah, ignorance is expensive. No mugamba nti mukwana. Bwemba ndi musiyazi. Negere bakusiyaga. Ozimbe nyumba. Ovuge motoka. Sente bakola nkole bannange bwe munayiga. Sente bakola tewali azalibwa na sente ku nsi kuno. You just have to hustle. Yeah. Baina no ziba wanezibali. Leero sente zofunye olunaku ba mitwale 2 ba mitwale 1 ba mitwale 3 zofunye. However small they are. Umaze zimba ku muntu bamaze kusiyaga. Ye governor bank of Uganda bamala musiyaga bere governor. You look at ignorance. Yes, people are ignorant. Very ignorant. People work. Banafu abagoya programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanya wadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kayinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kayina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Okay, Banage, welcome to Love Life. Yes, Doreen, Solina Bina Baby, Net Junior planned kids. Planned Muleka ya Richariko? Yes. Planned Mulekwa. Eria planned Mulekwa, planned Malibu, planned Dinkovu, anything. Baga kola surgery. Nyenda kwambala artificial tooth. Abatabimanyi okay for the good of those who are watching us. Amanyo bagakola but they come with the cost of money. Kwa wale wabagamba nze Junior nagwa mu kinabiro ne gavaamu jajjange yawanguka amanyo byammwe ebyo. Fetu gavaamu ne bagazaamu. Ku sente za government. Solo kwa government. Atazandi badde zaani. I'm a senior citizen in this country.
when I fall sick the burdens come to government kubanga wenfa bakosa obukadde 2 okunziika kalwate bakosa million 10 okunzijanja ogeze yogera ku ekyo nonzijukira Kamili singa kati Kamilion Gerard temwabaddeyo kukusaba bamukowa Kamilion bayimbi banne kyokale singa yabadde nga mukama singa Kamilion yakumyonga afudde bonna bandi baddewo kyokka bambi which was very bad njagala nnyo ngende nsabe naye monsi togaba kyotayina ye yasabirani yaziika ddi yayanirizaani omanyi stop this habit of blaming people just because tukina kye tuyita correlation oba asoma statistics Coloration. yes ensi kyogiwa kyekuwa Yeah. bw'oba muyimbi ng'oziika ng'obeererawo abalala nga bano bafuna ebizibu babeererawo they will also be there for you. Yeah. But if you do contrary, you see, stop discussing people's reactions when you don't look at your actions as an individual. What prompted people to react like that is so that tebagala Kamilioni oba tebategera nti yalwala bo yabasaasirako ddi nga bwe yalwala nga people were praying for him ku social media. People are praying. Yeah, you can have physical. You see, osobola okuba ng'olina emitwalo 5 ku social media nga gigoberera naye n'olwana obulwa emitwalo 3 physical egikujjanjaba 30,000 si buli alina views ndaba waawo abalina obukadde 1 million views naye nga talina 1 million mu nsawo nga talina kakati okubeera n'agamba nti bona abali in fact abagenzeyo be baagwa. Yes, abayimbi abaagwa abalala babadde bakimye kamera baagwa ku live. Yes, tulina abayimbi ng'oluyimba lwayimbye lusinga erinnya lye. Tulina abayimbi ng'omugenzi rediyo yafa dda naye ng'akyabasinga singa akola concert alina baasinga naye nga balamu. Kituufu Baatugamba nga mu abasoma CRE at an advanced level of HS baatugamba the dead are not dead, discuss. I remember the dead are not dead, But today we have people who died but they still have a following in this country impact, more than the people who are still alive. True. People are living dead. Bafada. You see, tulina omuyimbi, tulina abeefaananyiriza okuyimba, tulina abatontomi, mwenna temubayo. Gwatamanyi kuyimba gwotegera nti batontomi. Tewakola music. Let me tell you. Didn't you do music in secondary? Oli mutufu byenda badenga mbodo tamanyi kuyimba. Temakola music ku secondary. Because from senior 1 twasoma music, oba to senior 2, then you choose what to do. Yes. Wakusomesa soprano, alto, segera bass, tudde omuyimbi akwata ekigambo ekyo. Bogamba twayiseeko dda n'akiddamu, bogamba twayiseeko dda n'akiddamu. Yes, the beat. People enjoying the rhythm, the beat, because they're also frustrated. They don't even have time. You see, people these days don't have time. They are depressed, yeah. People are depressed, people are frustrated, people have amnesia, people are suffering from myopism, people are very stupid these days. Some of them are naturally stupid. To know what's happening. Today, life is limited on your phone. I know. Life is limited on your phone. True. Gomanyi obudde bw'omalanga tulabya TV. Naye ng'ebiri ku ssimu y'obimanyi. Oyo yagala ntere mundu Kati today omuntu waabanga essimu ye teriiko data alwala. Nfa n'okufa nze. It's like you are off the grid. Nfa. Kisegera. I rather watch it neewola data. Naye gwe tomanyi gwe impact ya ssimu. Naye telemundo ze zimutwala. Today osobola always. Okimanyi I have new movies but I don't even watch them. Exactly. Mbeera wakanga. Nange namulabi wa film. Naye TikTok movie ndala it's another cinema itself. Ne waliwo ne movies eziri ku TikTok drama ogenda okulaba ng'oli ku part 1 nesanga ntuse mu part nga ndi ku part 20. Kati ate oba oyagala drama TikTok yesinga drama. Drama, life drama. Abantu beevuma abantu ne beewumula n'ogaba bona obusungu abugjeewo. N'ogenda n'obataginze n'omwembeera nange. Nga idiots are abusing other idiots. You see, you don't need an idiot to tell you how other idiots think. Kati fe tubeera ku TikTok. Yes, because they are in Awanda, so bakunda ku TikTok kulekana na mulala. But because they are jobless,
Some of them they have seen smartphones for the very first time actually. Bana babagananga masimu. Kati omwana yamala university kati afunye simu eyo. What do you expect? Definitely. Views bakula siba celebrities okufuna kwebana mu sente mu views ezo even money nokufuna kabasajja like kyoyagala kyofuna. They are desperate women, they are cheap women who are looking for men. Byonna byoyagala obifuna wali enziku eri wali ya grade B. Enziku ekuluma kwa kenyene n'okwata doctor n'ogamba episode yekube. Govanga ku nziku ekuluma ne weteekako kanula ngolawo omusawo aluddewo. Taati oti episode naye enziku y'ennaku zino ndalamu baaba. Ate bagimmunizinga. Why is there no immunization of nziku? The carriers of Enziku are very healthy. Esawa nnyo yogedde nnyingi oba waakamala nga mutandise okwokyerera. Maama ntendeka n'ompundika enziku ekuluma n'okanula amaaso. Ogenda otambula bwoti mu ddwaliro era bo kasita basobola bakola ng'otambula bwoti bamanyirawo ng'obagamba mpaka nyula eri eruma nange bangamba naye lwaki mwambala agalimpitawo I think wali obuzibu. No, like women these days people want to explore. Some girls are allergic to condoms. People want to explore. Bayina ezo styles zebalabye mu blue movies. Gagala jigezaako. Namenya munne. Kitege. Kale byo binyuma condom tekuli naye maama. Repercussions. Obanga ali ammere ng'ogirire mu kaveera. Is it true that men can be raped? Men can be what? Raped. Fans of Jesus. Abanange bandeke. Biri mu loogi bino. Anti byawulidde mbu Yesu bamukomeredde. Nabo bali mu bakazi bali mu kkubo lya musaalaba mu loogi gye batikiriddewo of the cross. Bali mu bakomerera. Nabo babakomeredde. Kazi omukulu am the way of the cross. I'll call you later. Goma. Abana tebalina lunaku lwe batenda. Ola n'olunaku lw'HIV. Alora bayingire. That's the day you're supposed to be like you know, you check on yourself. Yeah, let me think about my behaviors. No lunaku lwa sirimu nga balukuza mu ggwanga babeerera benda. I think I will send a zibeera ntono. Ate wa abala ochi tebakola. Abantu balina ebizibu. Essanyu kati balifunira mu kwegattawo. I know. People groom abantu bakyaseka buli omu ali frustrated. Anti oyo amaze emyaka tuli mu mmeka myaka 10. Do you think alino nga takola ki tewali kyayiza waziba gwetaaga kamanda mudogo nakuzuuka osemesebwa bayibula kabadia Kamera bafanana batyabo. Ibraka Badia. Kamanda kadogo bafanana. Kamanda mudogo na Ibraka Badia. Ono nakuveno, ono nakuveno. Ne bakusanga mu masanganzira. Nakwa namanya gawe nago gawe. By the way, emisuwa jeje akakuzukusa kati. Abana bali lwafu babera bali ya muwogo. Bali nga bikoko bizungu. Tebali kingaffe. Era accident je nafuna se yakamanda mudogo yagifuna singa wali atambula. Nekatenze nsiri ne bwenno mansibira ku kitani. Twakulira mu soft life. Like S's, ice cream. Ya tetwala nnyo bintu bya kalukana. Bazanyanga gogolo fenga tuli ku games. Wanji. Inkovu zonna n'omusawo mwale enkovu ze muli ku bisambi byazanyanga gogolo. Era tozidabe nyo yambala yaki. Nino zambala. Nyo yambala yaki. Fresh air. Fresh chi. Weteekereyo ddala afaani wansi tutegeere nti maama oli bubi. Ye bright yani oyo. Sheguyine bu. Achagala nnyo okumanya abakubira junior. Okimanyi buli abakubira junior binabeera. Bamanja bamanerenda. Asobola kubanja. Bamanerenda bwaba babanja akubira yesi mubazijjawa. Oba oli awo akubira. Naye ntwala omukisa guno okulabula. Abantu abagenda mbamanerenda ne mwewola nonteka next namba yange.
nange bitebe sibyagala. You're right. Obeera oli awo mbogundi yajja wano abasooka gatukubanja. Nobagala nawoolawa tanti gundi omumanyi nti yajja wano n'akuteekayo nga lifagensi. Please stop it. Don't go by online. That's what they do. Aba online. Bino boli awo nga bakubide gogamba tubabanja hawo naga gundi dodo yajja wano na ameni yaweleza message. Baba amabanja nakatugeyongedde kubanga waliwo weolenge kubanja. Kwasa kubanja abakwekironi bakubanja ngesimu ekubanja voice band bakubanja weewolamba manerenda people going through a lot benoga mamuno mpayo mtu naga man making sure toziwereza ku simu eno towereza ku namba eno towereza ku namba eno nomuwereza sente nagabana ngokoze bubi nnyo baziridde nomugamba ndi aziridde kati mneba manje people batambulira mu life ya kuyiya being scared. True. Losing money netwebaza katonda kyali balamu era happy Easter everybody. Abakyala bagenda okusigalako wakofumbire ku mwami wo. Abakyala bagenda okulimbalimba bababa mwente olina ka business trip naye ng'ogenda mu bwenzi wawulidde kuba katonda bagenda mukomerera naawe oli muloogi bakomerera. Good Friday gyogimalidde oli mu of the cross mwe muli mu kkubo lyammwe maama n'omusalaba weetisse gugwo si kye baali bategeeza ekyo nti yeyo of the cross bali bagakwetika misalaba mutambulire mu nguudo naye nayo noweetikka essajja the of the cross sajja kikuli waggulu oli eyo okaaba okungubaga mukwano si kye baali bategeeza mudde mu makubo mwetikka emisalaba bane si basajja. They didn't say you carry a woman or a man. Omusajja omu ng'akubana yakwetidde ebizibu ng'owulyetera musalaba gwennyini ng'olina okwetika omugugu gwo. Yes, carry your burdens. No, mpulira entami. Yes. Can you take a flight remote? Bamulira ekyane unsize lwagwa ku accident esimu oba yaliwa. Nali njiyina kubanga ebigiri mulimu nodduzi zange. Saakunyumiza eribbi eryabba essimu lyange. Eribbi eryabba essimu lyange munnange. Nga linkubira nga liŋŋamba mwami Tamale. Pereza emiliyoni endala 2 ku ssimu yo gye nzibye kubanga byendabye mu ssimu eno ne mmala mbita nadduka ku mobile money. Ne muga taata ziizo nziweereza. Segeza buli wawulira nga mwavu akuba essimu. Olina omanya how you are growing. Mukwano naawe olina ezizo. Kwata akalabirwamu weerinzi. Waleke fete tutyayo. Abaana bali ku snap awo. Atundayo lesa ya omwana. Lete zonze ku editingire naawe obere happy tekako katoki nekubayo olulinga omanyi bwobeera nga mushevinga nendabaine nga emyaka gye tukula twengera nga tukula otekako katoki tewakaddiwaawo naawe naye tewakaddiwa lwaki tukozesa akasira gasumba ka acidic bobo mwana sira gasumba sira gasumba byeyayogedde byanyumidde kitegera she was straight on yenyumiriza nnyo kubanga bw'omubuuza nti sira okay byonna tubiwulidde naye gwe obadde okola mulimu ki all these years tu okufuna ebyo byonna by'otugamba atalina bbaala akuba oluseketa sirirye naye alina mabaala nga bakoze no it's just an influence bamuyitamu buyisi naye abaana nga ba-influence nze wano kiki ekyo kya added value ki ku mulimu ogwo gyagattako awo kawe saategedde sira maama nga naffe tugiina naye ng'eganje omwaka ne gugwako nga toguze nanda weeyampya naye nga following sira yakola ki nedda awe tutaategedde her talk was okay, it was straight on, she was realistic, but what we wanted to know
chief advisor Shiraga Shuba. To be more realistic. To be more realistic about the job that can earn you monies, buy a Range Rover, to lend your dad 100 million, to buy a house, to have a shop at Acacia. You know what Shira's worth. Wagaga bwayina. Myaka jabiri mu something. Ebimu abayina okubanga singa abadde mu nomo proper functional employment sector. Functional, yeah. IGG and Maise. Very important. Functional. Over the dad. Nga bimu bya taata we. Atenga yamwewolako. Kyogereko. Agamba newola ku mwala wange. Yetaga kikumi. Kikumi bazimu. Naye bwe yamaze her boyfriend but abantu ba dating. Like godfather innocent. Maybe for her she was smart. No, one thing I know about Shira, woba ne value. You'll attract value. Oh yeah. N'abakulya bajja kuba baaki. Music. Ate music. Ntagenda nga yeeyo. Yali apromotinga kuba naye bali naye maama buli gwa promoting aba nemussamu ddondo ly'omunene. Nanga mpromoting. I promoted the Ricky man wansi waki. Speak your guns. Labba yereese ninga omwana ani aba mulondi godizi plan naye baba naye yali yereese omwana ku social media abasajja tulaba fly empale gwe tugenda nko okwanjula nze nagenda ko kwanjula tata omuwala n'agaana yatulya fly y'omuvubuka atwala muwala we naga mbivuddemu sijja bbiri tata yagaana n'asaasira muwala we n'amuyita mu kiro namugamba muwala wange essajja lyona aliso ye taata empozi babeera mu kanzu naye beera kanzu goza lwaki twambala makanzu lwaki we tuba tugenda ku buko twambala makanzu not scared the in-laws maama omwana ayinza otunuulira evvubuka nagana ebbanga lyembona ebadde lyemufuma omwana wange tajja obwo bugenda gwesiga amaanyi gaali abako twandigenze mu bifuba nga tetwambadde bakutenda ebiwago obuko sente sala kavubuka katono waka zero naye nga ba in-laws bakaagala era abasajja mbagamba oba oyagala bakwano b'omuwala bakwagale famire y'omuwala bakwagale just have the money. By the way, they will love you. They will love you. Mama wagonde tewamulaba nga wana kampe ono mukubi w'ebifaananyi yali makanika mu Ndeeba mama wa wono omuwala ono omuwala Baby Gloria nazaala yasanyukira omuko embwa zawano zimwagala tukole sente kale olaba omukayi namu obusente butono naye mbwe agulira abaana sweeti omanye bye bivubuka obiraba. If you want a girl to love you, first befriend baganda be the mother osegera befriend them. Naye bagamba kuba ebifaananyi kansi tagenda kuvaamu ngwaje akwanga twali Enkumba University kuba ebifaananyi ne bakubanga muli bwerere nga cameraman aleta nakuba n'otuula ku buliri nze sijja kukkiriza mukazi wange kwekuba njabbe mukubanga cameraman ebyo biridde bakazi babanne baabyo anti omukazi aba atudde nga bw'otudde nga kimwe gaziyaamu amagulu yes nekifumita lenzi madam bend forward nekikuba naye mune mpozi ngono yakuba bifaananyi nga byakulanga naye babibanga byebiri ebyo ebifaananyi byakuba byannema akuba bya Rose and Jack bye twalaba mu Titanic studio esange bwawe zo muvubuka manyi makanika mu Ndeeba yali akanika loole no by they don't laugh when you get into Julia now like mboba mwe sadist sangala abana bafumbirwa I know that guy really bora bomuvubuka asalabuka kobe bono be careful mwenyezi babera ba makanika bapulamba sako musajja alina sente asalaka ko babera nga alina sente nga nyonjo mpundako n'agenda okukeera ku makya eza junior n'ateekayo bunudizi bamuwa sente wakiri makanika money is money oba zivudde mu ssabo oba zivudde wa sente z'okutta abantu zokka zembi n'ez'obubbi naye ezo zitegeera naye ate wali ekyobalanga bagamba tusabire nnyo sente zetufuna osooka n'ozisabirayo sente tuzisabire nnyo because sente ziba zikola ebikolobero bingi sente nga tonnazissa muwaleti osooka ozisabire
ojja kukwata sente nga bazize mu kutta muntu kigende wala sente bazisamirirako mu banka bwezi ne zijja omanyi waliwo abantu abatakwata sente enkadde nga bwafuna sente agenda mu banka waliwo abatunda change money by the way pya you know why tewali kintu kiyina bisirani nga sente ezise motoyi zebasasudde okutta abantu zino za ttaka bali bazikabiddeko zeba amazzi gez'amabugo ziba nene wala nnyo sente so wakiri ku simu wekipeta so omuzungu yatuleetera netukola ki ekinzode bana ababba esente z'amabugo nawe kati baasirana esente ezo ezaali mu jaketi yazisabira eziriwa ezaali mu jaketi yo bamubako nga nga nebase bebamugambamu sente z'amabugo teri kyosobola zikolamu naawe gwe baba baziwadde toziteekanga mu bizinesi kati gweziwazi teziba nnungi alekitegeeza n'abo abaazibba nabo kati balimu kwa sente z'amabugo kyosobola ndowooza ozikolamu kusanyukamu nabakazi like get women ogula champagne nemujjukira obulamu bw'omugenzi like celebrate the latest life waliwo bida kyatera okwogera mbuno abakazi abawala abamu bakula sente naye sente tebasobola kufunamu ki tebasobola zikolamu kintu ky'amaanyi baba bazikunamidde abasajja abo ng'azoogereddeko ebigambo tewali muntu agenda gaggawalira mabanga nti shira ezize zibadde ziri ku alaali kankubuulire sikyo nti ziba mu baami singa zaali ziba mu baami teyandibadde ng'alina ebyo byonna kankubuulire ne bwofuna sente ze ziba zivudde mabaala n'ozikolamu ebintu era the higher chances ebintu ebyo bisobola okufa waliwo ebintu byoteeka mu bizinesi yo ng'ebedde etambula bulungi bizinesi neekola ki neefa ekyo nakiwulira ye saagala shira gasooka tumuwereko example because mwe muyinza n'okulowooza nti shira sente azijja mu mabaala naye nga tse sijazijja mwana wattu omanyi abantu abamu kankubuulire balina ebintu bye bakola nga gwe olowooza takola ng'akola. I'm the best example of that. People see me here, I'm just here talkative, njasamirira naye mukwano tonneesigulirako kyendaga nyinza okuba si kyekola ki kyendi ate nga nemulandizi ngenda kukola ki balina ewalala ate gye bansindika yes nenga wakola interview labano bwatu nakola ki wakola interview bantu ba interviewing ku kibaba gitwa bazikolera wa leka naawe we interviewed them banaye bantu mwe tukole nnyo abantu nabo bayinde the judges okitegeera jina lwaki muntu kyawande mugamba muno bwe yatugudu yali watu perfect for me lwaki mutunyiza ono relationship erimu ng'omuntu weefuula perfect eba tenyuma waliwo ekiseera kale kyemulina okutuukamu kale muyombemu like muyombemu normal people balina okudisagreewinga like don't be abawala ennaku zino kyembalabyeko muli too submissive these days women kubanga omusajja mukwate bulungi abasajja tebalabika nekyotayagala no even nekyotayagala omala gakkiriza for the good of the marriage mubabalabe togenda mujjawa ati people pretend these days that they are too perfect osigera enyomerwa nnyo omuntu andaga obuzeebwe era nze buli muntu ajje wange muganze juni yandi muyombi bwe nsanga limoti nga njitadde wano mukwano gireke ebyo binyombeza ddala demukulaba mupiira woofumba obutungulu bumpogani bikulive woosiimuula ennyumba situlaba mbeera nnyumba owange nabyo sebo mbakulive nga nabyo bitudde bindaba nokigamba embwa salumu tonnaginaza bintu n'olidde ebintu tonnabyoza how can I be a celebrity on my own people whom I stay with oli mukulaba mupiira oyisayisaawo yeyisayisaawo nga extension agisanga mulina ebyo bakazi ebyo ebigoyigoyi byemwambala ebyo bireesu oyitawo extension nevaamu omupiira gulina okulibuutinga banenze sibyagala njagala otuule wamu abaana baleme kuzanyira
olaba waliwo wogamba abaana ne balema amakusanyira with their dad. Yes. Sajja kumyewo Akooye ebintu bimukyankalanyeko obwana bukaaba zomaye binganya okuzaala baana kumpogana nzazuka ku munana ogw'ekirombo omwana akaaba namusibye dda soloteepu nze namusibye dda soloteepu nenne bakakumumwa ze tomuwulire kyovula mwagala nnyo munnange bwe nyenze enkula I have appreciated parents. Si byangu ntegedde kyekitegeeza okulabirira omuntu kyekisolo kye balabirira ne ku myaka 34 34 year olds they are still at their mother's homes akyabalabirira ndenewunya n'okwewuunya Junior omukazi omuwala okkiriza otya omusajja akukwane ng'akyasula ewa maama we? How can you? Ndi 37 okyali wa maama we. ebyokusula mu bazadde it doesn't show nti omanyi jaga separating status, yes. Financial well-being and love. Kati nze Junior tonda baba nfumbira my mother nfumbira nandeta every last time. Nakatende bagamba mbwaluwa mbunga bakuwa nebina ya chiwakanya. Simanya mbuga bakwetera amazzi agoocha. What's wrong with that? My mother nfumbira ne babiwo wapoda nabindetera. Ojapira baba. Ojapira. But that doesn't make me a bad husband. Because my parents take care of me. Ne basasira omukazi agenda okukola ki okuwasa whatever mukubanga agenda abona ogenda kubeera nga tisibye ya mama wo ogenda kusalawo weka agenda abona like agenda abona ati because kibogereko twina kyogenda kukola India. Because you've been pampered. Yes. Kati wadde yagalanza atenze musajja atenkola housework. Olaba abantu batyo ba mamizi bo. Bakola ki? Ne gundi yabokerako omukyalo mugotwa hosinga yabokerako yagamba. Mwewale ba mamizi boy. Temusalawo nga mwe buli ssaawa mukyala mama we yajja kyana asalawo kye mugenda. That's the problem with women, you want to manipulate men. No. Osanze ne mama wange for the last many years. You have just entered my family. Yes. Why don't you have the moral jurisdiction and you humble yourself? No chitegera ati mama wange abera mama wo. Nere kati baitwanga waze kufubirwa na kuwamba maka. So you have come to make a coup. Not a please, women, stop fighting for space. That means when your mom does not like somebody, naga jodo sigenda mungu. Of course, mama wange byaba tayagala nange mbasi byagala ng'omuntu ategeera. Mami wo wango banawo gamabikanye ngobadde ina feelings zange. Mukwano kankubolera ebya feeling bisoka ne bidde walinze kasita mama ngamba nti oyo mwala amaaso ge gali ngalalimu obwamala abazadde tebalimba abalabye bingi. Baba balabye bingi. Okimanyi no kati mulimu n'abazadde abamu nga they are just jealous. Bagala basigale nga bo bali ku be balina space y'omwana like bagala muntu mulala katuka semanya nti olina gwoyagala. Let me tell you, can anybody compete when it comes to reality or loving your mom? Osobola compete kana omuntu okumujja ku mama we. Tasobola yes. Oyina n'okubeera nga naawe osalawo nga gwe ng'osalawo ng'omusajja. Amwana takula mbazadde be munnange. Omwana takula mbazadde. Kati njagala ntegeere Junior. Era marriages zonna ezigenze bad and sour. Abaana okutegeera nti muli baana era mwetaaga guidance. Nze nina marriages nyingi nnyo zendaba surviving because of the parents' input. Waliwo ssebo omukazi gw'otagenda kukuba ng'okimanyi taata w'omwana mukambwe. I know them. Ng'omanya amaka gye wamujja bajja kusiba. The moment they hear nti you're mistreating their daughter. Naye amaka gano ge tugenda tubajjamu ebyo family ebyokupangira tuvula abasajja babamanyiira. Abayi tulina kyogenda mukola. Kojjaawo omuzimbi muganda waddako asala bisagazi byante ono asima kabbuli ku kyalo mwannyoko akwata siba bakwata bigali ayenga mumbwa mu ssabo. Which kind of family is that? Lekibya kupangirira sengawo yagwa ensimbu ate omuzimu gwa jjajja omusima amalalo mwagatunda gubagoba like ebyo family ebyokupangirira baba joga. Let me tell you, perception is very important. Perception is very important. Olaba abavubuka ennaku zino ebivubuka ebiri abaganda baffe because ukimanyi family mwene mweteyina buvunaanyizibwa. How can you be with somebody's daughter
1 2 3 years n'omuzalamu abana nga n'abazadde be tebakumanyi. Tebakumanyi munange gye bali bangi. Omwana n'atuuka okufa. Zino bibeera expensive. Omwana n'atuuka okufa. Kugenda ebugenzi bakibakulabe. Kugenda ebugenzi bakibakulabe. No, kugenda ebugenzi kye tugamba to see you. Neto ojuga oli bagamba okugendayo omusajja n'asanga era ayagala agendayo obugenzi kukima mukyala we yasanga bakoze kwanjula. Wadde wakiri ogenzeeyo kutovunanyizibwa. They just see I want ng'oli abantu mwenna ng'olina baganda bo abawala abantu abasinga obungi nga balenzi omugamba naye muganda we yafumbirwawa where do they stay tebamanyi. By the way, true. They don't know. They don't even know your other name. Your other name. Yeah, that is how irresponsible parents. Oyogedde bote. Planned mulekwa limala. Kati abamba manyirya planned mulekwa. Nja kifundisa olubuto kijenga kya planned malibu mune yali onfundisa. N'okinyinga n'okirama naye ozaala otya muntu gotamanyi na linnya lye ly'ekisa. Right. Love tezibirwa kubo mumugimanyiravu. That's being stupid. And that's being stupid. Unemala ne munenya love. You know love is blind. No, you are just stupid. Tewaliwo blindness eryawo olaba bulungi. Olaba. Yego nozala musajja nga tomanyi naje bamuziika. Kuba bali abafu. Gena masomero olaba abaana bizibu bye bayina. Famire nga basezi. Babiranga n'aba. Kalabanda. Nga bakusabako nga basalako. Abaana demons zibakuba. Nengo ogende wa pastor naga nti family eyo gye wawasaamu bayina lubale waabwe abalemi okukola ki okugoba okutereeza waliwo family nga babadde baavu kuva ku mirembe gya Sir Edward Mutesa best sente ne wazifuna zebula generation curse kyora bazadde mwina okusabira nnyo abantu temugenda ozaala abaana omuzadde buli wofukamiranga wansi sabira nnyo abaana negotanabakuzala yakavaamu embuto ezo naye ekyali kimugjamu embuto ku lunaku lw'okwanjula oli yaleeta ekirabo nga mulimu bbi akikyala omuwala omanyi ffenna bambi tubaako gye tuyise tubaako be twatinze omuvubuka yali mwavu n'azanyira ku muwala omwana n'amuzimba kamuvubuka we yafuna ssente ate n'anoonyayo amukola ki omuwala yamugamba ogenda kukoma ku nze ate katonda akola banemu ebyo ebyamalogo katonda awuliza nnyo such people amaziga gaabwe omuntu obadde naye mu Bible mwegali amaziga onogateeka mu kasumbi musitwagolinze zikyovula abo buli muwala nze kati nafuna special gundi wentereka ndawe bo bajja nkimanyi nze nzanya pikipule nze nkuba matatu nazifunidde kati etsengembu abakazi balogera mu andaweya anti bwe nkukyalira mbanjagala oddemu abakazi balogera omukazi kati bwajje wange nyambala nnika kubanga zonnika kubasoma disituling kati nange ze nyambala atosola kizogeramu nanti wali eddogo ligamba naye enempale nga y'abakazi nyambala lwanzerwa tozimanyi zirwanzerwa z'obutimba bwekutemba nemunena nabo omukazi ambadde ngabeera ye akasikayo obwaki lwaki mugamba amazazi yonna babeera babusikayo oli yakwata ne kapeegi nalumayo naye akasika ne musana mukinabino omukazi akutte kapeegi yeetadde mugamba comfortable mudange we buy them naye ogenda okulaba nga yani comfortable kati as we grow embwambala mabina mneka kuloga katete kati engoye tosobola zepimira akawaye tosobola kepimira mwale tobeera okatunulira botunolabanga kajja kukola ogenda otuuka eri okamala kali kungulu wotambula nga kaikuze kapintos n'omuwala era yaŋŋamba nti ekibutwambaza babuyita bupale bukomando mbwobikulako katono waliwo ababwagala owenjula bosi wo wakuyita mofe ngoddamu oyambaza ngokwata butabo oyita ku security leboti aliyo atali kibadde nedda kasobola omukulubula mpozi ng'oyayambala waliwo obustretching nga tebutekasobola mugende ku byalaani buli omu yeetundira obwenda bamuyina enkoba mwepime bannange embozi z'empale kiziveeko just get a measurement rope measure yourself
and then so mulekera okuloga abasajja dino edogo bikola no junior bajja kuloga lumu wesange umuzisimanyi wesange ngoyo yagadde bamuloga alogatta naye mama nange era abandoga bendekawo bali bawa mu bubi naye goyina kati naye mukazi gwe bondoga n'ebitakwata kyusa ku ssabo bannange waba mutuga tusirane tweyongera kuba bulungi kyusaako ku ssabo musabo tebagaba bitanda naye kyusa asibagamaka munkolimidde naye nze nga yamu developing junior kubundi betwagenda omukyalira mu ddwaliro nga tetwalabayo omukazi ani mukazi wanga tetwamulaba yabagaba yatugaba sente zikyayagala kasita wabeerawo ne mabugo walaba nina omukazi gwensindise za mabugo nze yagakola okutingira nze mwennyini kitabo ku kitabo junior badde njagala oŋŋambe ono yatugambye mwaba tukyatugambye tu perfect for me mbadde nkyakugamba you want me to fall in love okay obadde tuwa differences 3 whatever nze falling in love with you junior katugamba ne mu 30s ng'okyasire wa mama does it make sense to you omusajja bazimba muzimbe nesigenda kuzimbira goli wa mama wo bw'oyagala omusajja gwe bakuzimbidde prepare bajja kwendako kwata omusajja wo mujje wa maama we omusajja gwalina omuwa ebirowoozo era woolaba abasajja basinza okudevelopinga the discipline bakyala baabwe ze babataddeko okeera ku makya ng'oyagala kugula motoka because your friends are buying okay but the requirements at home fees rent what will force you not to buy a new car because you are married. Yes. Marriages zijjako n'ebirungi ova ku mulimu n'otuuka n'otula mu bbala naye ng'olaba tokyajaawo kati bina baby okusanga mu bbala ng'oli mu mboozi za shisha simanya flavor kyesinga like it doesn't make sense now. Okitegeera nze kankubulye maana mwe nakubanga nnyo amabaala leka tumanyi nti tuka neneebakiramu nga sijaawo nga kati nina kuba waka nga ninayo kale omukyala nnindiridde kajuisi bakataddewo mbalansinga bitabo byange of course neno balansinga lisiiti za loogi kuliwe kwa lisiiti ya loogi yego bano mbitabo nga bageramu wandi nze sirabangako muzimu guli mu bbaala bane toyinza kulaakulaniramu era sira wagasombo aba seetaazijje mu bbaala gwe nsoso laba laba bakati laba MC Cats atulanga ekizungirizi kati yagayina ayina ennyumba z'abapangisa. He's doing good. Yazizimbye. Nange simanyi buza dodo yazizimbye. Yatugambye. Wa bazina toleke ezaali hapo. Abeera akaaba recently ali ku TV n'akaaba kati alowooza mbu ye alina ebizibu ebingi mbu era azimbye abayimbi mbu tebamusiime. We have all not been appreciated somehow in the things we do. Oba okyakolerera abantu kusiima, you are going to be depressed. Yabeerangawo okwekubagiza oba he moved forward. Kasuku yakola ebivulo bimeka ne bimusalanga baby. Kasuku lwe yatuulako ku express banyumiza bajekins. Bwe yatuulako ku express ekiro n'akwata ku ttamu. Gitumbule sisazi. Abayimbi tebazi. Yakoowa abayimbi. Abamanyi baako. N'ekitu ekigana dda ku kirala. Ensi tetubeera mu kwekubagiza. Gundi tanjambye, gundi tambeereddeewo. Sooka weebererewo. Be a hero of yourself. Nze nina abantu nga bakola embaga natetambuza budget. Be a hero of yourself. Mulekerawo okuteeka abantu burdens. People nabo balina a lot they are going through bannange. Ne bakubira n'essimu balance. Mbasiina. Abantu bakola embaga. Yagenda onyumirwa mukazi we tajja namukuwamu n'akuteeka ku bunkenke. Mbweze mmere tezinnawera. You're always going to enjoy that woman. Right? Why don't you be a hero of yourself? Bwe nkola emikolo naye nabanga 60% of the budget sigiina nze nga nze sigukola. Nakowa okubonyabonyamu. Abantu bali mu school fees. Uwoza simanya ugenda kwegadanga na mukazi omugenda kola honeymoon. Goma tumanyi tubasondera na honeymoon. Kati unza kusondera kwanjula. Later malo munyumirwamu. Then I'll give you the money. Nga nange ntegedde kyotwala. No, musajja bayembu no. Kino kyotwala kibulamu. Sasa kyenjagala abazungu, omuzungu embaga ye babeera bana.
By the way, they don't stress. Omanye ebizibu byonna bye tulimu abazungu basooka bebeeramu. N'ekirala eky'abazungu ate ekyo kirala. Munnange mugenda ne musika okumala okusaba we mugenda. Babeera bababuulidde we mugenda n'ebirabo bye baagala. Naye emmere mwegulira. Abazungu byonna ebizibu bye tulimu mu Africa babisooka. Bajeti y'emmere zimanya miliyoni 10. Kati edda bakabaka eyo mbazungu bakolanga emikolo ne bayita abantu ne balyanga emmere yaki era dining zedde zaabo bakabaka zabeeranga n'okuva eri mpaka ki kati olwaleero King Charles afuga Bungereza emmere agirya bwomu ne famire ye baako babeererawo nnyo abantu. Olaba ne mu kuziika Junior what I notice abazungu close people babeeranga abantu 10 whatever naye ffe okoze embaga ya bukadde 2 ogenda sigala mabanja omukazi goyanjula wamuzaalazaala mudda nze business ndaba tefuna choka after 1 year 2 years mwawukanya mabanja mwawukana nowenzaala ennyako kyawo wangi apostle teyavuddeyo apostle yabadde balina abaana babiri. Two kids. Why did they put 2 beautiful babies? nze abakazi muloza nti oli wakuzaalamu mbwa aba akwagala abantu bazaala kuzabika wangi abantu bazaala kuzabika ogenda kubeera n'abaana bameka oli bosazeewoza mwana omu Junior mwana omu 1 kid is enough. wamuwala bamulenzi why one sina budde bwakuntuulako kironko ye omukazi ankwata amatu botudde mu kabuzi style ayagala mantis. We have better things to do. Bana ebyo kati byabasajja baavu. Mami nkola kabuzi ate nkola kaliga tunoonya sente nz'omukolo nz'omutwe ogwa abati babebi yandi babebi manyo tusika earring na kusika amatu musajja takusikangako matu ngalinga avuga embalaasi bwakuba neno kabina bwa nga ovuma ng'embalaasi tobirabanga sajja bikulusanyiza abakazi namukyawa bakukyawa ate kinyiza bakuleka yena bonna bakugeze bwe bati atolooza okukyawa omuntu walwawo abamu babakyawa dda batya baatulira ng'omusajja yakukowa naye ng'ate okukwatulira nga yakubako dda ekiraka adda kusa ng'oweza bba wange mulungi akomawo mangu tansumbuwa aba yalidde dda obumpwankimpwaki ate kati buli gundi moolo mu kibuga eriko wooteri waggulu kasukulu yagaa nti ate abatwala abaana ku masomero mukazi atwala omwana ku ssomero ne bamulya agamba jamu mungi wano ku jjinjalo mukama kumbe waona ka video kenalabye koyogedde ku bya mall kisajja kikulu kiri awo kumacha it's possible by n'emisana babikola nalabye Shiraga Shumba agamba but everybody is talking about marriage ajogerera bubi can people talk about ebirungi ebiri mbufumbo chokaye bakamukyawe emirundi 3 yabakuze nnyo I don't know why they are leaving her. It's marriage, it's relationships and not marriages. But what is the difference? By the way, there's no difference. Because they all take place in the same place. There's no, the only difference. It's like yes. The ring. There's no difference actually. There's no difference. It's only that ring. Zibera mu bubi na then marriage zibere no what? Mwana musi. Relationship the marriage must be anjawulo. Byonna be taking a place in the same film. Wa. Byonna oboga byekimu. Just ensabika y'ekyoka. Ensabika. Oba ne time. Ensabika y'ekyoka what is it? Like it's like going to school nga mina timetable ne musoma geography ku macha ne musoma history ku after lunch ne musoma English olweggulo. You are in the same class but just the subjects are changing. Oba goyinamu abasajja abenjawulo nga bakica nti owa courtship mulala awo oli mu courtship na manye women these days byonna bina babibeeramu omuntu osobola okwera mu relationship nabeera mu marriage nabeera mu courtship ate nga alina gwa date nga byonna birimu abasajja munebe bansobera abasajja mwatu be babikola ebyo nabeera nga ku reception ngali ku high table nga abaserving nga side chick oba ne kukwanjula nga kwata sente kati side dish ino msanga yali mu courtship nga tegoli mu marriage
ene bichuka mukati side dish atena dda mu marriage gwe nobera mu divorce bitu bya mapesa wajobera jobera bamba no marriage ne baba chawadda badde dda mu relationship kitu wanji baeza woli motufu walone yangamba nti obera mu marriage ngoloza gwe number 1 nga sigwe number 1 omusajja side chick ye number mkazi oyo mbeera naye because nina benzijukira nina abantu babeera namwe kwa balina be bajjukira kale yambeererawo wala nga bwatu memories ezo zegenda kubeera love sikyegoba na muntu bannange boko bagenda anjagala era nkugambirawo nze ndi mwenzi Junior na essaawa yonna banziba n'enzira na Junior etwale eri nona ntera omusajja kasita kuba omugonga batakyaliwo paka ngaakomyewo bw'ofuluma mu nju nkwerabire basically kola ebikwatako genda ku dduuka tunda engozi ninda atoola engulo esobola kukyekingako nemmanya oyinza okubeera ng'oli ku booda naye kusuula kukyekingako nkyekinga n'ekitegeere nti kati awo mba oba nempitirawoko ku dduuka nenfu ku mulimu wano onoonya ebinaakuleetera amaziga obanga bw'oba ofaayo nnyo mu relationship wetegeka okukaaba don't look for tears beera gy'oli mulinde eka not waliwo omutima bwe guluma and you just want to see this person omira piriton okay and hug them nkazi wakajanja I was just checking on yakuleetedde ebimuli ebiruko tokulabanga mwereetera ebizibu akasimu k'omusajja amasimu I know waliwo owamasanyalaze nga kupya nnyo kutandika zireke noduzi zange zakusasulira Junior zakusasulira katini kale kati okuba lindako njaze editinga abayimbi okugenda mu politics kati nga nina Rose yagenzeyo politics gye banaamuliira n'ebisajja bya politics nabyo nga tebisaaga omukazi yenna ng'ojoyinenze politics yo private parts olusafa ani anaamulangirira talina bululu kati obeera kutya basajja ng'okampeyini nga kiro egyo emirimu mizibu nnyo egyo nina Rose yandibadde asigala yeno mubayimbi ebyobufuzi nabyo ate birala nabyo birina ebizibu byabyo kankubuulire osanga abantu bali mu bifo by'amaanyi Sembabule woman MP kati banaamukubatiyaka bajja namusiba ate ekiri mu makomera kirala ze bankwatakawo ne bantwala mu kkomera naye baaba ebisajja naye kino nga kisava mbirawo nfaalo naye nzijjaamu afaana leka mukwano ekiri mu prison ekiri mu prison toddayo nina Rose adde mu studio ayimbe if she wants to be the first female MP nga muyimbi politics eyina ebizibu challenges byaggwa bitya nga naye marriage yasibira mu Canada nga bba abasajja baana omusajja yamubba agenda kudda kukola launch enyimba ina album empya enyimba empya kale wadde tezikyali bulungi naye sitaani simanyi waawe yamusikale ekirowoozo kya Nina Rose okubeera nga tokirabayo no politics mubi ate they say politics is money Junior a woman oba oyise mu bintu bingi okutuuka to achieve because you know women are looked at like sex objects. I know. Oyo ayagala okusapootinga, ayagala okuyamba, balinga baba bambi abawala abayimbi. Ate kaina skin ennungi nabo bagenda kakubaka mutwe ready. Abo bannange gwe umanyi kibambi kye bayitamu abo abayimbi. Ne bojja ng'olina sente. Manager akulya, akutambuliza oluyimba akulya.
owa bano ba MC Katra ba TV ne bakaliya kugamba Tamale nanga to wa TikTok nanga atene nkulya ngo ino bana ngeramba nino kwogera mama go yoli mbusi bamutwala mutwazi buli wa mulya ogenda okutuuka okuba nti okikubye nga naawe bakubye wanje tate for tat musitu gaba kyolina ofune byotakola ki ebyobufuzi byosi byangu ku mukyala tegeza tajja malako naddala ne nalozi nga iwe first kama kyokka ebyetagisa sente nyingi sembabulenga wazibu sembabule kwali bwani adono neyo bambi naye ke tumusabireewo abakyasazeewo bambi. Let her try her luck. I didn't see that coming. But even politics. They know that she was kidding. They say politics, that's where money is. Shiringa Junior kera kwacha na akamba akwera MP. Junior sija kuba surprised. Anize. Enyenda kwesema mu Kampala. Junior so akwera surprised. MP to be. Kampala Central. Rume yaliwo last year. Ekyaliwo. Ne rumo obochi wanisa nnyo ruma nze kenyini. Yali yeruma mongalinga konze yatandusanga olugamba. Naye ngono sobola okusinga nse. Tagenda kudda. Russia agenda kudda. She has served enough. Empozi yagamba tagenda kudda nzadya. Yes. So yavaako. Sister Junior. Sorry. Umani obamani emanisi nasara. Nzije kuwa umani emupe. Junior. Sigale ku mani. Sigala ku mani. Yagenda mukomera bakuteke mu yabakazi. Anti Trump yagoba bino ebisiyazi bitwansigenda. Yajjanga minabiro by'abakazi ate nebifukanga biyimiridde. Waliwo kye transgender kye bali bakubidde muno mu Kampala. Kyajja kyeyambazizza kiyingidde mu bunaabiro bw'abakazi. Baddiyale mundeke enfukano bamugala gwe totunkanyira. Tayo tumbaavu. N'ensigo zizimbye bwezi. Neera Abamerika baali basiriwadde. Kati nga transgender mani ate asambira ate ku tiimu y'abakazi. Babigaye no biganda. Bunga bisula n'abakazi ebyo bitransgender men ng'ekiro kye bibakola. Naye ng'ekyo kye bisobola. Munayizenda babeera tebalina ebyo ebintu. Abaki? Tebalina feelings ezo. Kati nina bendaba. Abalooza be basoose okuba abasiyazi mu nsi. Bali awo mu Amerika. Omusajja ayina entundu evudde bweti naye ali mu kakondo. Ebirevu byonna biri ku kifu. Kuchifuba. Mbobadiyale mugamba mutya. I'm the first female president. Ofachi n'ensi eno. Ofachi. Nawe bakubika obusuuka obweru nga bakoza. Mbobadiyale n'akyusa n'ogulu. N'engeri ogulubozi gwa musajja. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kituufu ddala oli musajja oli straight. Yes. Ali straight. Really? Yes. Yabagamba ete proof tebagiina. Mu Uganda wobanga olina ssente ng'oli mulenzi mulungi bajjaga nti oli musiyazi bayiza n'ogula emmotoka n'oyimba bw'oba oli ku bodaboda oba tebannakusiyaga naye gula emmotoka olabe n'ogamba naye nafuuse ddi wano oba oli mwafuka tolaba gwe bajjaga ekyo ekikazi kimalaaya kubanga onyirira era ebisambi lwaki kitulage tebabiina omunnayuganda buli kyatayina ayina obuvuma akiyina omwavu ne bwamuwe ekyapa ky'ettaka akitula bukasasiro tamanyi value yakyo omunnayuganda kyetemanyi takiwa value era leero osobola otuuka e Masaka nga batyayipusaamu ate okusinga Benz kaye ekyo ekimotoka ki wamma kiri ekimotoka kya Mukasa kyetwali amasanyalaze otegeera otuuka e Masaka nga batya probox ate okusinga Benz tebagitegeera ngabo amanyira probox ekimotoka ekyo kyandibadde kirungi naye mama nga kiriko akatanda waggulu nga leero kati balabasi bagimanye e Masaka tebagimanyi gibwatulaga ekyo ekimotoka kade kivumanga emmotoka z'empaka tamanyi these days ignorance is a disease. People that's what they say, it's very expensive and they don't want to learn. Yeah, ignorance is expensive. No mugamba nti mukwana bwemba ndi musiyazi negere bakusiyaga ozimbe nyumba ovuge motoka
sente bakola nkole bannange bwe munaayiga sente bakola tewali azaalibwa na sente ku nsi kuno. You just have to hustle. Leero sente z'ofunye olunaku oba mitwalo 2 oba mitwalo 1 oba mitwalo 3 z'ofunye however small they are omaze zibbako muntu bamaze kusiyaga. Ye Governor Bank of Uganda bamala musiyaga bere governor. You look at ignorance. Yes, people are ignorant. Very ignorant. People work. Mugende mukole muve mu bandoga muve mugundi anwanisa waliwo no bempulira abantu baga mugundi anwanisa tulema okulwanisa ha tugana okulwanisa Sudiru tugana okulwanisa Kirumira tugana okulwanisa Salem lwanise gwe kisirani atayina na toyi mu kibuga gyosoloza gwe basibye ebiviiri bikulyanga omulalu owoza banwanisa toyina nazigula jiri kusala byoya oli mu banwanisa era nze bandi bobi era abo tebanjagala tukwagaleko kigwa omwavu bakoko nanjala tulema okwagala abagagga twagale gwe omwavu ayagalwa nnyina. Front friends work hard. Muliko okwesiba ku bantu omugagga tanonya mikwano gulwona mu muntu nga yeegula se tebanjagala nze bampalana nze banjogerera byokoze eki mu nsi family yamwe emanyikiddwako ki jakokuziba amasafu twasamira namu twabako wadda nothing doers you are nobody you want to be loved. Nze baferia tubandeetera naawe nabagobagobadde nakowa nakulabye komponyereza nakulabye abadde bagamba tebakumanyi nogamba neŋŋamba ye tebamanyi babadde bajagala bamanyi kimbadde mukazi waabwe kamanyira akabajjudde bagende bamanye bannyaabwe sebasinikirako manyi bebandeeta Kampala kuno nsula waabwe olugezigezi olubajjudde nja nno bakunamira baana mmwe nja bakunamira nja kusangako omumwambulira empale ng'ate bina mazedde takula era kati amabina nga siiga emizigo kukunamira abantu bina sikyagala kuyomba musango omu nakooyo okuyomba n'okwevuma n'abantu atamanyi nja mukunamira mmanyi kati kanso kamala okulaba nti nze nkebera obubizuza mutetumumanyi ajja bamberekerako ebinya temumanyi mu nsinga ki sulanga bumyo wabitegedde abamugabe tebamumanyi babineŋŋamba Julia musajja wa tebamanyi nali nalwalira kyalo ndi kabaka abazaana balina okujja nze temumanyiira tebategera bategere bakoleki bebeera bakako we batuuka obbeerabirira banajjukira nze babuulire kutamira balinga enkwenge balinga obubiina bwaliri pazo yabamani ataisinziro kya full figure kambula naaba bafeeriga nze najja bw'omu Kampala oli mukoowu atamanyi ajja kummanya bajja kummanya lwapaka nja basanga mbakunamira ate baana mwe mutanveeko waliwo yagamba naye Junior yavaawa bwavaawa baleke ojja kugira mu guest lwingi awe bashootingira neyambula enkubeko ne bwenti nale nzira ewa oyina empiso sirina binga bya wininuwaji bamuyisaako eccupa nga bamugemye yali yabitulaga nate naye katta kyabitulaga wininuwaji yalina akabina naye akaliko ekituli bamugema bubimbu oba yali dimpo teri dimpo emere eyo ate syandigifunye mu maaso wano dimpo waliwo balina dimpo ez'obubina ku kabina ng'alinako dimpo tenzo yomba simwagala ng'obunya wano ku matama nga nabo buli oyo musimulabangako nze bendabye baba abagema bubi polio take bwe mmanya tetanus ne bafuna ska toddamu kundeetera biboozi eyo kunkyankalanyi we baali bamanyi baali bampaaki tondeetera yabbakunamira nyinza nobafukira omusulo mu myenge gye banno they are competing with me competition era banno gwe bakompetinga naye wenfaanana oyongera kunyirira
Bandoga ne biri balema. Olagabaga bakyusesa bote bakyusesa. Bandoga mnono musawo n'abagamba mugende mudetere ebirevu bya Johnny. Ne basebwe nti ngendo okulaba abaana basooka. Nedda. Oba yabatuma byawo. Baanisaze n'emisitale ebuziba abaana. Nejo nekimanyi nno Sky etambula. Eriwa. Kadleere eri side zeeyo. Dogera yeri gikyusa. Switch kulafu. Kubacha nange njisange eno nnyini. Dogo bali bagala eriiso liveemu. Naye whatever you are doing, God knows it won't work. Yes. Junior alone. Leave me alone. Yeah. What is that? How are you spending your Easter good weekend? Mami. Like I'm nenda kuga to eat fruits. Nice. There's some gospel music. So kiriya kiwale kyali kinasiba Bridget Mars. Agwa ku accident bambi. Yankubira essimu ekiro bali ku kyampanya sibanya kiro saa 7. Jeje ko wavuma. Namugamba tokiddanga mugwe muwala gwe, don't even dare do it. Base mbuje hani ja ku kyampanya ne mugamba muwala gwe nako kyawo. Oyine ebisirani wakagwa ku accident 3 nange kenyene nengo kwemu. Bambi about what could be the problem? Yeah, that girl must shower properly medicine. Agende bamnaze ekyo. Bebe uyambo webakano mutu nabisirani nogwa kwa accident. Yali yakagwa ku accident nange nengwa ku accident. Nentegeera nti ono. Mama kitegeza tusabiringa abantu. Atwaleko ne walala. Nalabirako eyo litmus paper. Oba chichi. Bisirani. Abaana abalungi abo balabanga balungi nnyo. That's why they don't settle, most of them, babagamba. Kati yankubira sajja nebase. Yo bate naseka. Bozije ko cyampa. Bane ya yomba. Muzokwe kwa kasaboni kange nebase nkoyo. Nemuka kweto yanka never call. I stop receiving calls 9 p.m. Awezidako zibaza bivumo. Kuwe muna kugamba ekigambo ekyo. Nze esimu nzija mutulo ku saa 7 ogw'ekiro tatanga ino kubanga azuukidde era nkubuuza is my father alive? Has mirundi woke up from his graveyard? Nenkuwerawo ekyokuwemu nenzijako nina akatabo bwe kati bigambo bipya akayana n'abantu okuzuukira mpozi wange we yankubirako baaba ku nnamba endala nali simutege kiro nali mpedde era kiro nambe endala kuba kweri jembeera mmanyi ne kasita okuba endala ate nno manyi we bakuba okuvuma nsa abantu bagenda nakusobera gwe Tamale oliwa ali mutabani wo wabadde gambye tubeerewo they don't even greet because now engeri the way you carry yourself okubira omuntu essimu introduce yourself. Hello je baleko nze gundi okubeera nga one saving amusimu nina okubira omukazi omufumbo essimu agitadde mulawudi ali ne bbawe kati katusisinkanye baaba nze gye wali we twajja luli novuma kati bosi wa mukolo te bosi yakola ate yakubira nagamba simutegedde n'eddoboozi nalisika wali ogenda vuma leka mwana wange leka nebwe nava ku ssimu nawulira n'entuuyo z'entulukusi neŋŋamba nange John yaguna omumwe n'okufuga n'omukyala we yali agenda kumpa $2 million n'envuma gye namuva yanga sikyakuwadde n'ekikumi mwana gwe omuvumu omanyi we yankubira ŋŋamba John ya wafunye ekyolya nga bulijjo gwandiisa nezivaako bwebatyo nanyiiga n'asigaza milioni ze 2 namugamba obubu $2 mukazi gwenze toddangamu okummanyiira you have called me, introduce yourself bajjawo ku tiketo bujunia nsomere ennamba yo wala bwovuma n'okitunuulira ekigenda okuwa ssente nga kiri eri Dubai kyoza toyi ate nze alina okukiwa mukigamba weebale nnyo emitwalo gyo 10 abamala okuwa ssente bagenda nga bakwogerako
abantu bebweru nga bamanyira zinakazi esente z'abakazi emirundi egyo waliwo neyasembeyo okumpa emitwalo 3 akuwe sente oguleko data buli kiseera akwagala online bote bwanyumya Tamala nebitakukwatako oba eriye bweru tebalina bebanyumya nabo abayagala omuteekeko live omutereko alabe ng'onaaba esimu olina gyowanika wali eno benulamu katono anti abaku olosex benulamu katono namugamba mukwano nze sibisobola ebyo kabulenga n'emitwalo 3 kyekyo ne mubeera ku gundi kusi gomanyi kiri ku internet abantu balwala n'amatu ekitegeeza boogera nakunyumiza ebitakwatako bulaaya ajja kunyumiza tugimanyi ali mu kiyumba bwamala nobaga lindako omulalu gwembadde nzijanjaba alumya ejjiiko kanzije n'olyanga alwana n'omulalu amamba za pampa n'amala nadda yes sorry for that oyo n'oli ate omulalu amulumya okwo police help me abantu b'e Bulaaya nabana live biba bituufu ekitegeeza ku live sobalala Julia abalama balumya oli abasenga embalaasi amanyo n'esooka emukuba omugere ng'obadde oyogera naye enje embalaasi ati olina oginyonyogera eseke boza mu embalaasi egizangawo ng'esinisi basooka zinyonyogera balaasi n'esinika ebinyo n'agisenya okusenya embalaasi yolabbiwa embwa mu paaka gwo nagwo mulimu omulala kati enkoko olina olonda amagi sobola nga bajja beeweseemu emigongo gowoza swaga ly'Abamerika kumbe amagi gamukutula dda carbon ate ziri enkoko zibiika oba akamala okuyoolawo gali ng'eno ate zibisa ate ne zibiika harvesting cabbages kiri Bulaaya awo ekitegeeza bakula sente z'ab'e Bulaaya bannaye muzirye empola abalya sente z'abankuba kyeyo musaana kufa bubi naddala abali bangamba Canada eyo abantu abalya sente z'abankuba kyeyo musaana kufa bubi Dubai biki abaana bali Dubai awo nze nabasanga ku Banias nga nyenze Dubai nga bagala kumpa ku commodities zaabwe ze batunda ne ba ze ziyiseemu omusana mpulira sijja zisobola nyuze ziyiseemu kandi eziri fresh mpulira Uganda za sira price mama Black man maino za lero genda musonyi price sira price yali yankwana naye yali akwana ne bane bakukwana yali yankwana sira price x wange twasoma fenne kawempe mozire ne sira price oyo bakukwana bambi bebale ne sira musinga akabina oba muweko olubajjo sira jantukole transplant mwekuka transplant Solange. I just like the name Solange. Nayenga. It's beyond the name. It's very beautiful. Solange. And it's that time of the month. Go Charlie de Parliament or Ulira Obulumi. When you take that cover, kakavanga kamubweka. It takes like 5 minutes nga pain evere against. Yes. So ogenda bugenzi mu pharmacy ekuli okumpi no jefunira. Abali nga mwine endwadde nga endometriosis, abagenda mu nsonga, ne muwulira obulumi nga bannaye nga gwa buli ssaawa obeera ku drip. Kati Solange kano ekirala katono. Like it's small osobola okakola kyo katereka mu nsawo yo. Ne tekitegeeza nti bw'onywa kati toddamu ate obulumi bujja kuba buweddewo no. What it does, it breaks down. It relieves the pain. It relieves the pain. Then also, if you close it, then it breaks it down bulungi so that flow ebeera ekola ki ebeera smooth n'otafuna bulumi. Obulumi bujja nga nga bwe tuli ku yaya okwogera ku bintu bwe bityo naye nga bujja nga byekutte nga biri solid. So when you take Solange, breaks down. Breaks them into pieces so that they are pieces. But the flow is smooth. Very smooth. Yes, that's right. Actually, what just at Bobongo mind every month, wherever over painful periods, what you do, you wait until you get into the periods nga pain it and say total camera before you won't get
or you want to get or you want to know its effects. Price, Very, very cost-friendly. So again, pharmacies or drug stores. Abasinga batera okutandika ensonga. Oh yes. Nabo babeera mu pain, so omwana wo osobola okukamuwa n'akanywako tekaboola. Mukulu muto. Ate kakozesa kunywa nga omutwe gwe gukuluma omanye abaana emuwulira pain killer. N'omutwe gukuluma noga kaliwa kanyweyo. Kali kalubuto periods, okay? So now a boyfriend bannange. Gulira your girlfriend ng'omanya ina painful periods like Bina said, even a mom, so you can go things even light. It's lightweight, so lokutamba nako munsawo owomanyi it actually, you know, that time of the month you get those painful periods, so bakaita Solange era enamba mugenda kwa muzira bawe in case you want to inquire or you know you want to be but I don't know, any inquiries I guess numbers are there. And the packaging next time njakaleta sikalese today, all right? So njagala kwebaza naba Airtel bane bebalete kamise Airtel. Thank you for giving us the money. Airtel bane mwebale nnyo. What I love about Airtel, they brought something new. Yes. Something that you can use. You can download it anywhere you are. Katubanga oliwa iPhone or oliwa Android, bakugamba you can go on My Airtel app and then you can always download it. So waliwo Apple Store, waliwo ne bakoyesa Apple Store, waliwo ndala bajita Play Store. So you download bajita Airtel Smart Card, Airtel Money Global Pay Card. Bangabe buno batsimbye ne posters naye sinabaziraba ezimu mu town ne twine doctor wina tugamba bera ba poster somewhere, so you can actually check out that very service. Very easy. You can actually pay for merchandise bobanga you're the kind of person who travels a lot nga oli musubuzi ogenda ko maybe China. They talked about literally all countries, Europe, South Africa. You want to buy anything online, it's very easy. So they've made it easy for you. And you're the kind of person who Netflix, you can actually use that very card to pay for that Netflix. Then abagala new music, you know, I love music as well. Sometimes I listen to gospel music, so you can go ahead and, you know, pay for that and download even all the songs you want. Then, YouTube. Yes. To watch katinga mwabali yeweru and watch YouTube like anytime, anywhere you can do that payment. Okay, I tell you the good thing about it, like the moment you download that particular card, if you download the app, very easy, in about 7 minutes it's up and running, so it doesn't take a lot of time. Okay, I think that's actually no charges. There are no charges. Yes. If you're going to make exchange, there's something you explained that time to katika tugamba yagala kuja sente kwa yo card ngaziza ku simu yo. Kisoboka ne wowe oyagala kuja ku simu n'oziteeka ku lisi bino byagenda ate ku banka. And they don't charge ngabina bwagambye, so that is Airtel for you. You try it out. Yeah. So bina sichirabangako, but Bina said she saw it cool. I want to try it out. Just chigeza. Kakad wangamba someone has to get that kakad. I want to try it out. Ngena ku daringa. Trying it. Ngena kugezako. Biva bali kuchi. Biva banange. Biva Organics, Natural Organics. They have very many products. I follow that guy actually on TikTok. Ku TikTok, Dr. Senjobe, that is his name. Eranga a number Muliro Jirabao, Viva Organics. So basically he promotes natural products. That's what I like about it. Yes. Bibera bintu byolia. Okusinga kyakugamba era bwogende uwe n'ogamba kati ensanyalala nnyo biki kyagamba. Maybe I'm giving an example. Hizo gamba kati tandika okugenda olonye beetroot, maybe genda olye mukene, lya katunkuma, kunnyonnyola plant. Omanyi bino plant z'olaba nakugamba eno plant ogiraba esobola okuyamba okukola bwoti. Olaba bw'okwata kino ekintu n'okiblending nga bw'okinywa kigenda kuyamba bwe bati. Then okugenda n'obeera ng'onywa soda all the time. Olya biki. No. He takes care of you. So would anything, it's always good to go and ask. It doesn't hurt. At a consultation yet I just said so any details just ask. Omugabe doctor enaku zino mpulira bwendia mpulira nnyo simanya hatibani simanya mblotinga nnyo ajja kugamba what to do, what to eat, what to drink, and yeah, you be healthy. So that is Viva Natural Organics. Otherwise, thank you so much guys for always watching.